sinkwanirizaako omukwano gwange najjo sinza okuba nga otuwuliza bale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates era ng'okola kyamaanyi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, asinzidde wali eri ku kitebe ekikulu ku headquarters e Makerere e Kavule, n'agenda mu maaso ngo awoninga General Muhoozi Kainerugaba ng'amulabula ng'amugamba genda mu maaso n'okukola ebyo byonna by'ogenda okukola, naye essaawa ejja ttuuka ey'okubisasulira. Kimanye nti no tolowooza nti nno Muzeeyi Museveni kitaawo agenda fuga eggwanga lino lubeerera, wabula agenda tuuka kiseera alireke, naye ate ggwe ajja osigalawo ng'ogenda mu maaso n'okubanga osasulira ensobi ezo z'abaakoze n'ezo ze mukoze ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuyiza gwe atanatuyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekuuma ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, omukulembeze w'abantu omulonde, okwogera bino asinzidde ku ki? Asinzidde ku mbeera egenda mu maaso e Kawempe eyagenze mu maaso naddala mu by-elections, okubanga bannamawulire ssaako n'abawagizi b'ekibiina ssaako n'ababaka okwatibwa ne bakubibwa ng'ekyokutala obutaweebwa muwadde na katiibwa ng'ababaka ba paaliyamenti. N'agamba nti nno mwe mwefuga ensi era naye mujja tuuka ekisaa mubisasulire. Asinzidde ku kitebe ekya National Unity Platform wali eri Makerere e Kavule, n'agenda maaso n'okulabula General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti nno gwe kola byonna by'okola naye ng'olowooza nti kitaawo agenda kuwangala lubeerera, kitaawo agenda tuuka ekiseera eggwanga lirekulire, naye gwe ajja okuba asigaddewo okusasulira ebya kitaawo byakoze ssaako naawe byemugenze maaso n'okucunya bannayuganda. Agambye nti nno omuntu omusirusiru omutootoolo atalowooza yagezaako okubanga alowooza nti akaseera ak'okusasulira tekaliiyo, yagezaako okubanga talowooza nti nno waliyo akaseera ka buli kimu we kajja kutuuka nga waliwo akaseera k'enkomekkerero ya buli kintu, era omuntu asaanidde okubeera n'amagezi okulowooza okweyisa obulungi mu bantu. Agambye nti nno mukole effujjo lyammwe mugende maaso n'okutukuba, mututte, mutubuzeewo, mutusibe, murepinge baganda baffe, musodomayizinge baganda baffe, bonna mbasibe mu makomera, naye akaseera kajja tuuka ak'okubanga mubisasulira. Agambye nti nno eno ensi olabanga ennene, ojja tuuka ekiseera naye gy'onaaba weekwese tujja kukunyukunyulayo n'abaana bo nabo bajja kubanga babisasulira. Ageze maaso n'okubanga woninga General Muhoozi Kainerugaba ku ebyo bagenda mu maaso n'okubanga bayisa ensi, batuntuza ensi, kubanga tulabyeko ebintu bingi nnyo bigenda maaso n'okwapeninga naddala no mu by-elections. Ebitongole ebikuumaddembe nga bigenda maaso n'okuba abantu emigga egy'ekyononero nga tebalina kye babakoze, naye ne weesanga ng'abantu babakubye, babakutte, babasibye, bababuzizzaawo olw'ensonga nti nga bagezaako okwagala okuteekawo effiya, entiisa mu kalulu akajja aka 2026 oba oliawo abawagizi b'ebibiina bino naddala bino ebiri ku opposition baleme kubeera nga bengejinga mu kalulu kano gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Simanyi lwaki gavumenti ebadde egenda mu maaso n'okubanga ekola ebikolwa ebityo ng'esindika oba ng'edeployinga amagye, ebitongole ebikuumaddembe ne bigenda mu maaso nga ne bicunya abantu, bannamawulire, si baana si bakadde, bonna okutwalira wamu. Olowooza ensonga eno eyimiridde ku ki? Okubanga si kutiisatiisa ggwanga ku kalulu akajja aka 2026 ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okoonene mukadde temwerabirako namukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna ggwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyaani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV, mwe mubeezezzaawo amayingo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa. Gwe okusinziira ku ndowooza yo
So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngwalina business yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye business yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okubanga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.